Kizinga Busi kino kisangibwa mu ggombolola y'e Kasanje mu disitulikiti y'e Wakiso, wabula bw'otuuka ku kizinga kino weewuunya abantu abasoba mu 2,000 abakozesa kaabuyonjo emu. Mu mwaka gwa 2022 ekizinga kino kyalumbibwa ekirwadde kya kolera era okukakana ng'abantu abawerako baluguzeemu obulamu. Abatuuze abawangalira ku kizinga kino basoba mu 2,000 nga wabula ekyennyamiza kwe kubeera nti bano bakozesa kaabuyonjo emu yokka kyokka ng'ekutte mu mbinabina. Ngenda mu buveera olw'embeera y'etooyi. Olw'embeera y'etooyi ntono. Singa obuzigo obwo buli buna, singa abantu bajja 5 ng'oli bubi, osobola okwesimba layini abantu 10 bamala ogendamu naawe olyoka ogende. Emikutu gye gyayisangawo amazzi gyonna baagiziba. Kati amazzi gakuba bukubi, gakubya amayumba g'abantu. Kugamba embeera gye tulimu si nnungi, okusomoozebwa okw'amazzi kwo tulina kungi. Okusinziira ku ssentebe w'ekitundu kino, Akubeera Ibrahim, ekireetedde abantu b'oku kizinga kino obutabeera na kaabuyonjo kwe kubeera nti kumpi buli omu alina akawugiro kateekamu akayumba mw'asula. Kati ng'omuntu ayagala agulaawo wokka awagenda ennyumba ye, kubanga tulwalinga n'ekigambo nti enkya nze ngenda wano wajja kummala, ne tugenda okwekanga nga tetusobola muntu kubanga alina toyireti ye. Akiikirira ekizinga kino ku disitulikiti y'e Wakiso Ibrahim Senkubuge agamba Wakiso yessaawa okusosowaza ebitundu by'ebizinga kubanga abantu b'eno be basinga okubonaabona. Ku bajeti ya disitulikiti ebadde ekyali ntono naye nga tulina essuubi tulina toyireti endala ze tugenda okufuna mu kitundu kino. Shivans Patience Nakaye, MRU TV.